Fadi TV uji muri mutya mwasibye mutya abali kata Saudi Arabia Suzan Makula okusinkana Teddy Bugingo bapulira ne bannamateeka Pastor Bugingo we yafunye ku nsonga z'okuba nti munaye anayafuna ko time n'omwana we ndala mutabani we omuto ensonga zongedde okubanga ziranda ensonga zongedde okubanga zitabuka jukira kooti yabagamba mu sorting kooti yaba mu nsonga za Pastor Bugingo ne Teddy kubanga zabakeeta Misonga z'abaana babiri bakyayimedde okubanga basalawo ku kiki balina okubanga bakola kooti jjuka ebiseera ebisinga oluusi bw'otwalayo omusango nga balaba tegutambula oluusi baguyimirizaamu kyobola ebiseera ebisinga oluusi ne baba bakutte muntu ne banoonyeza nga balaba obujulizi bubuze obumulumiriza okuba nti neyaza omusango gwo kooti eragira akole ki ateebwe kati kooti oluusi bweyimirira mu nsonga naye ng'eraba tetambula egivaako nga bwe nkibagambe nti kuba musango omuntu bamugulako omusango kooti nenoonya obujulizi nga tetaba obujulizi bulumiriza muntu oyo nti musango gwe yaguzza omusango gugoba ne bamuta kati kiri ku nsonga ya Pastor Bugingo ne Teddy kooti yabagamba nti baneemwe sorting jjukira mu kusooka kooti yali ekkirizanga okutula mu nsonga z'abano nga bamanyi nti oba oliawo wanaabeerawo change naye tewali change nemu yatuusewo Teddy Bugingo akyaganya okuba nga akkiriza Pastor Bugingo kumuwa time ku mwana n'ensonga nti Teddy Bugingo ekisuubirizibwa okuba nti no kimulemesa okuba nga akola kino yeekengera Pastor Rose Bugingo amutya agamba nti ayinza okwekyusiza mu kiti ng'embazzi n'ayagala okuba nga abaana omwana amusigaliza ddala n'ataganya Teddy Bugingo kuddamu kola ki kuddamu kubanga munnange omwana we amukubako ekyomulubaali oba okubanga addamu okubanga amulabako Teddy Bugingo yekimutisiza jukira Pastor Bugingo mwaka guno nga gutandika afuna bannamateeka guno mwaka Pastor Bugingo yagutandika ayagala mwana ndowooza oba ng'ayagala kubanga naye afuna time emulabako nika tuli mwezi gwa kumeka tuli mu October ensonga zikyagaanye ne bapulida be yafuna ne bannamateeka be yafuna ensonga zikyabalemye Teddy Bugingo yasinza okusiba ensonga Teddy Bugingo akyagaanye okukkiriza ajjukira bino ebintu si bya force byakukaanya Kiva ne kooti yabivamu ebintu bya family oluusi kooti tebiyingira mu nnyo ndeka kati ebintu bino nga bwe biti mpozi nga mulimu ko okutingana omusajja akuba omukazi awe biyingiramu naye akati sizigamba nti waliwo gubatulugunya tewali kati awo kooti bagamba mwesortinge wamugenda ku poliisi ez'enjawulo ne mugenda mu ofiisi ezikwasaganya ebya family mu abamanyi kooti yabibalekera BS bye Pastor Bugingo yasinze okuba nga anyigizibwa mu nsonga eno yasinze okubanga anyigizibwa mu nsonga eno Teddy yagaana okubaako kyonna kyateesa ne mukulu Bugingo yagaanira ddala kati simanyi mukulu Bugingo agenda kukikwasaganya atya kubanga Teddy kiringanga kyekisumuluzo ekiyinza okuggulawo Pastor Bugingo byayagala naye ate ekisumuluzo kikyamulemye okukozesa Pastor Bugingo yagezaako okubanga afuna bannamateeka abakyasinza okuba abalungi ku nsonga ezi za family byagaana kubanga bannamateeka byali afunye baali bateseza ne Teddy Bugingo anti Pastor Bugingo abeereko n'omwana nga bwe nzimbagamba weeks 4 nga bwe nzimbagambye mabegaka nti buli abeereko n'omwana weeks 4 amanya nga weeks 2 azi weeks 4 mwezi weeks 2 buli omu Teddy yabigaana Teddy agamba ng'omwana weeks 2 ziggweko omulemere tugende mu mwezi ogaanire ddala tijja Teddy yagaana Pastor Bugingo kikavudde neekubira omulanga ng'agamba nti munnange naye agala okulaba ku mwana kubanga omwana ye yamuzaala agamba nti Teddy Bugingo nti kati yakafudde kamanyiiro Pastor Bugingo yagamba nti Teddy nti yakafudde kamanyiiro lwaki aba mulemesa okwakisesinga ku mwana we gwe yeezaalira ensonga z'abano zo zigenda okubanga zikomekerera onampulirira kubanga sizaakuggwa kati ensonga zaabwe sizaakuggwa kati bigenda komekererawa eno bagita Fadi TV yujimbebaza ne bagamba nti muli bamanyi okubanga mu following ne gamba nti comment section weri awo bakabuntira mu comment section mbaye bulungi